Sentamu buno baka njala obuulirize bulungi nnyo. Kakusigire ekifaananyi ku kyabadde mu meeting bampoga gye babaddemu ekisozi ne mukama waabwe Nyandwe ne Jeneti ne Lwabwogo gye babaddemu bye bateesezza. Biri mbikugambye kati kankuddemu na bino. Mu meeting eyo bo mbo bali comfortable nnyo n'ebigenda okugenda mu maaso. First and foremost, ekigambo protestive vote kyoba kityo kiwulirako era kyebatiisa. Naye bagenda kikola batya oba okukiyo okulwanagana nakyo. One, ndoza mwalabye Kijambia Christopher Damulya nga bamukozizza naye neyewaana. Imagine naye neyewaana akatambi nkya kalina muno aliwa Kijambia oba nena mudelitinze mayinza mukudelitinga sina nkwatira nsawo nyinza okuba namujjemu mudelitinga teri ankwatira nsawo ndako nyinza okuba namujjemu Kijambia naye nga yabadde muno namujjemu ala kali mu ssimu eri endala namujjemu Kijambia naye nga yeewaanye nti bamwongezza amadaala era omulimu gwakoze bulungi nnyo wabula ng'afundikira ng'agamba tebagenda kukkiriza bantu kukola ffujjo na kutabangula ggwanga nga ye waali ng'akulira ebyokwerinda omupya ng'akulira mu poliisi. Bw'atyo bwe yayogedde ye omukulu oyo Christopher Damulya. Kati bagambye bati bakulyetinga ghetto structures okubayambako okulwanyisa abavubuka bonna mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe, Masaka n'Embala saako Jinja. Janet ne Bawe saako ne Muhoozi bagambye nti we shall deal with Robert Kyagulanyi Ssentamu and these people or the so-called Gali. We are going to put more emphasis and more deployment across Kampala, Mukono, Entebbe, Wakiso and Jinja. Bagenda kuteeka wekyetaagisa wonna budditacho bw'enjawulo. By the way, for information, ababeera mu Kampala district yonna abamu kimanyi bulungi nnyo nti waliwo budditacho butandise okubeera mu bitundu byammwe nga budditacho abasirikale babeera mu ngoye za bulijjo naye ng'era ebizimbe bizimbe birireetedi ku state bakeera ku makya ne badduka loodi waaka mu ttuntu akawungeezi bwe batyo babeera omusote mubeere nga mukimanyi ekyo mu Kampala almost deployment mweri n'emmundu bazina mu bizimbe ebyo mwe bali tebabeera mu ngoye tebabeera mu uniform babeera mu ngoye za bulijjo abali mu Kampala Central mukimanyi bulungi nnyo abali mu Kampala Central abeerubaga ab'Emakindi ab'Ennaka mukimanyi bulungi nnyo nti ditache ezo mweziri Wakiseka eringa Kiseka hospital mwe bali omwo Kiseka market mwe bali Emmengo wano ku Lubaga Road ku Kyambuka ekyambuke Wabbakuli ku Nkulunge yambuke Wabbakuli wali Kithende waliwo ekizimbe kya Kithende waliwo n'ennyumba waliwo ne hoteli bali ya tini efunza ya waliwo ettaka tini efunza lyabba liriko ne hoteli yawo kati ekizimbe kisimalibwa kikyaliwo nenga mukimanya wantu awo abamanyi ku wali Kithende College kati waliwo ennyumba eri awo ogatteko n'ennyumba hoteli ya kinyefunza awo nawo we bali waliwo kaditachi kabwe kubateekawo Emmengo we bali Mondeba mwe bali Katowe we bali Makinde mwe bali bagenda bateeka buditachi wantu wona so kino kibongerako lole kibagenda bakitadde mu nkola wona kibagamba nti bagenda kozesa akakisakano okuleeta amagye nga gakavalinze face zaago nga bagenda kubambaza nga batiisa kino mu kitege bagenda kubambaza nga batiisa babadde nga aliyo ebintu tebitategeera nga bitiisa tiisa okuba bagenda okuliployinga bano nkino bagenda kero kikola olw'ensonga nti bakimanyi nti abantu bano bagenda okulonda bayinza obutava ku polling station wabula Muhoozi yagambye
bagenda ku making sure buli amalo okulonda bamuziwe by all means oyagala batoyagala wagenda kubera forcefully evacuation of all voters after they vote. They're going to be forced out of the station, of the polling station. Ekicho muhozi yachitade mukola gaba buli muntu amalo okulonda alina okuddewe by force teri kuyimira ku polling station. Bola n'agamba nti abantu bana baveewabo okulonda bagenda kusinkana amagye gano nga gambadde nga bagalina okwambala okutiisa ne bava okulonda nga badde ewaka abantu banasinga na bajja kwa batiisa kino kigende why katudde waka nga mujime bayogere mutudde waka naye that's not the case. The case is nabasomesa nti Museveni ne banne babakozesa akakodya kokutiisa kwe kudeployinga amagye buli wamu okubalaga nti basobola okubatiisa nekyo si ekikulu kiri nti bwe tuba tumaliridde bana abasajja ekikutegeeza nti bo bennyini babatidde bobanga oli muntu nga wasoma amagye era nga oli muna Uganda kiki ekikwambaza akakookolo weekweke bobanga tuli mutemuga n'ebyokola tebiri mu mateeka babiri mu mateeka kitegeeza nti bo bennyini ng'abasirikale balina fear factor nti we shouldn't be recognized. Gwe Museveni oyagala kutiisa banna Uganda, Muhoozi oyagala kutiisa banna Uganda. Nekyo otamanyi nti abasirikale boyambaza masiki zino already bo bali mu fear factor. Fear factor yetya. If I'm a UPDF serving office over SFC nga ndi munna Uganda, why should I cover myself from the public? Kitegeeza abasirikale be bali mu kutya mu kusookera ddala. Mayimma muzanya livansa ko muza batebategeera. Abasirikale bennyini be mwambaza obukookolo be bali mu fear mu ntandikwa so sife mwe muli mu kutya kubanga singa nkugwako ekiyifuyifu nenkujjako akakofira mbasa kutegedde era basobola kutegeera gwani ne family n'enjitegeera n'abaana bo kitegeeza mwe kennyini abasirikale mbatadde mu fear factor yeruwa yeno omuntu yenna abaganda tuga nti akatali kabba magumba oli osula mu mulyango yes bwe mbanga sitidde kiki ekinyambaza akakookolo bwe mba sitidde kiki ekinyambaza akakookolo n'ekirala buli musirikale gwe munaaleeta nga si munansi the moment public etegeera nti ono si munansi yes abakombozi n'abanyanya abalaba olutalo lwa Wote ne Lutwa abakombozi kyasinga obatawaanya nga tebamanyi nnimi za mu Uganda nga tebamanyi nnimi za Uganda abanyanya kyasinga obatawaanya n'okubatta nga tebamanyi nnimi zonna za Uganda ze baali boogera era basinga obungi bafiira ku makubo mu Kampala mukono wa Kiseggwanga lyonna kyasinga okubattisa kati nammwe muleesa abantu bammwe tebali part of the community. Singa tunadetectinga nti abantu bano si baffe. Omanyi ekigenda okuvaamu. Ebintu bino mukola mulinga bali ku sachula y'Obote enkadde na Obote gye yakolanga ebintu by'ekisiru. Mu bintu y'Obote tuleeta abagwira babeerewo. Ne the moment munnansi ategeera nti bano abantu si baawano bagenda kufa nga biyenje. Ekyo muganyo kitegeera nti fear factor yammwe kennyini abasirikale si yaffe. Ffe tusigala ngo ffe sinzigule nyambadde biniigira byange ngenze kulonda mala okulonda sivaawo. Gwe kyekikwambaza nga kukola nga totidde. Ekyo tekivudde koza mukitegedde bulungi nnyo. Ekyokukitebe okuteekawo bomu buli kimu kyonna nkibagambye kubanga baagala kola kibagala gifula crime scene awo n'otuvuddewo. Leka tugende ku nsonga endala mwenna eyabalemye okutegeera. Akalulu kano ke tugenda bwe kalaba kabaddeyo.
Mr. President mpuliriza bulungi nnyo wano. Janet era mu meeting eno yagambye nti we shouldn't worry much. Tebateekeddwa kweteeka nnyo mu stress lwaki. Nti bo balina already results zaabwe. Bagenda ku basinga, in fact bagenda ku basinga ku results ziri ezaakolwa kawedde ye nti bwagamba. Ye nti agamba nti basiteekeddwa kweteeka ku panic, already balina amaanyi, balina backup y'abasirikale. So tebateekeddwa kutya nnyo abantu bakola mu commission bantu baabwe ne bagenda okukola bintu byabwe byonna. Wabula kino kyenjagala ekya mu kitegeere. Era mu meeting ya Mpuuga e 19 omwezi guno bwe yabadde ne Muhoozi mu makaage yamugambye nti mwe mulina powers na buli kimu nti yes. Nti bwe tugenda mu kalulu kano mutukolere ebintu bino wammanga bino Mpuuga yabyogera bigamba Muhoozi. Mulina judicial system and courts of law nti yes. Mwagala Buganda ne Busoga nti yes. Mugenda tukolera kino wammanga. Okulonda katugendemu abeesimbo beesimbewo mukole okunoonyereza nga akalulu kaakaggwa nti Nuupu efunye abantu bameka mu Buganda mu Busoga ne Mambuka efunye abantu bameka nti Kyagulanyi awangudde nti ye byabakama agenda kukola nga bwe yakola luli. Era abakama yaweereddwa ebiragiro okukola nga bwe yakola luli. Wabula ku luno bagambye baagala bakikole bamale mu mazimaanyi nti bagenda kulangirira buli member wa parliament yenna wa NRM oba NRM leaning mu Buganda mu Busoga ne mu Mambuka. Ebisigadde bigwere mu kooti. Bo bagenda kulangira ebisigadde bigwere mu kooti. Kooti ng'eyina ebiragiro nti buli ajja mu kooti okuwa omusango by'okulonda mu bisazemu with immediate effect mumala budde. So bo bagambye nti kabagende mu kulonda ebiva byonna bijja kuggwera mu kooti kakabe ka presidential kakabe kaaki kambe ba parliament nti ebisigadde byonna era bajja bimanagingira mu kooti ng'emisango bagibimisinga nga bagenda mu maaso. Mu kubanga judicial bagiteeseteese bulungi nnyo under Karugire under Kiriwa Kiwanuka ne Chief Justice Winyi Doro. Kati kyemutaategedde era kye mbagambye ebintu bino mujja kulaba bitegedde kyemutaategedde. Museveni okugamba nti agobye abalaalo mu Mambuka kyebagobye nti abaagala no, it was a deal agreed on in the forthcoming elections. Nti judicial system oba Chief Justice yakuli abalamuzi bonna. Yes. Bwe yakwatagana bannaaba mu Mambuka baswapinze deal ne Museveni. Nti kale ffe tutudde abalaalo bamwe mbajjeeyo mu Mambuka. Bine mwagala tubakolere mu makoto tujja bikola. Yabadde swap deal. Abalaalo ne banaleekaana batya deal bagikoze kati mukitegedde bulungi nnyo kati olwali mukitegedde. Bino byonna bimulaba wano mbw abalaalo simanyi bakaana musimi eri abadde deal kyobula ndi baagala linda konka balage wano. Yero saaterese kintu. Nkabalaalo kalazeewa. Saaterese kintu ndeke. Ne kale kambalage kano. Ng'abalaalo balaajana. Kano. Protecting your jobs, you're so quiet on protecting your jobs. We are here protecting our jobs, not cows. Protecting because school fees. Nyantera mutrespassing kutaka lyaba nabo ko balundira ente zaabwe ne bajjamu ekyokulya. Kubugano wambe ekintu kya muno ye kyabadajjamu akyokulya n'okiwamba n'okitwala. No gamba ntali gwe tebakuwambako. Kubanga kijjamu ekyokulya. Kubanga kigano gowe kavunanzibwa ku byokulya omulala tavunanzibwa ku kulya. Omulala deni yebi muwambe ko bitwalibwe yabone gwe yagale.
mukizibwa okuwamba ebintu byaba Northern ne bwe bakizibwa okweddiza ebintu byabo ngabo mubimanyi all responsibilities tuzijawo buli omu akola business jamanyi President Museveni nkwegayiridde nze ng'omwana omuto yeeyiya kale nkwegayiridde nsobola n'okufukamira banfukamire nze nkusaba pulezidenti w'eggwanga so hard. We are so hard. If we can struggle as youth, then you let us down. Northern Uganda yagala treating us down. Only a few people, Chief Justice Oranya and Otono or something like that. Dongo over or Dongoto. But just after elections. Are they called elections or votes? Whatever. President Museveni tamanyina bigenda maaso mu ggwanga elections or whatever. For them, they don't care. They're after elections or votes. What a statement you know, so account educated cow, you was again a genjo gede, or you take a swap the Jabacos. Nkakudde motegere. Jukira, bema parliament ibo nabo mamboka, NRM, ne Salimu Sale, babagula bonna opposition babagula. Nebadda kusaidia opposition esigadde wano mu Busoga ne Buganda mpozi n'ebitundu by'amambuka ebyo gye baganiddeyo nkakuddiremu akawulire ng'akyogera protecting your jobs. You're so quiet on protecting the jobs. We are here protecting our jobs, not cows. To protecting because the tujama chokuria abana bafe wotsomeza tujama school fees ngabo mubimanyi all responsibilities tusijawo yo makora business jamani President Museveni nkwegayiride nze ng'omwana omuto yeeyiya kale nkwegayiride nsobola n'okufukamira banfukamire nze nkusaba pulezidenti w'eggwanga so hard. We are so hard. If we can struggle as youth, then you let us down. Northern Uganda yagala treating us down. Only a few people, Chief Justice Oranya and Otono or something like that. Dongo over or Dongoto. But just after elections. Are they called elections or votes? Whatever. President Museveni took a lead. Listen to us. Right. So, what information did you want there? We did a bihogo, nga iyo bihogo ewayo information intuufu olyokotegeere swap deal bwe yabadde kati bo bagamba nti bajja kimaliriza mu kooti video na mujjajije ngana kuzomwezi mujjajije munamo jijidde nenga njikoza 25 ogw'omukaaga 2025 mujjajijayo nga muri falinga ku bintu binagenjogedde kati buno bakanjira busindikira bana Uganda abantu abo mbalaba buli gwanga mu Uganda lina gye liva ne gyesimuka ni bana Uganda monsobera muganyo tegera kujja mwesigaliza nnyo buli muwe bintu bitena makulu embiwa makulu bobanga ona asobola okugamba nti ba Northerners babaleetinze down mwenga baani. Are you part of the Northerners? We sera bihoga ndi educative bihoga muri kitundu ku bantu abasibuka abazali bamambuka ani abasindika era ni abatwalayo era mu musibuka wa mu Uganda ye mutasobola kubeera lwaki tembera ko wamwe lwaki mutujje eminoboli era mugandi bagondi batwogera ko lwaki tembera ko wamwe buli gwanga bolinda aiwabo wabyo nemwe mugenda muzunga mulinga mukagwamu kanzu wano wali bwe mugandi babasosola ani agenda okusosola ngo ina gyosibuka
mwe muze mbugande muzirisize ebintu by'abantu mugenze mwankole mukoze kyekimu mugenze bunyoro mukoze kyekimu mugenze mambuka muri mukutwala kulisa bintu by'abantu wakitembe musibuka ludda wakitembera ko wamwe gwanga kiyo ulyanga lye mulugumye ddala nnyo mu Uganda njagala tubere open olwokutangira bo amasimu njagala obulire eggwanga eddala licomplaininga mu Uganda nti balisosola balina okunywa ku mazzi tuli amawanga 56 tribes 56 muzijukize kwano tuli tribes mmeka tuli 5 plus muzijukize kwano tribes eziri mu Uganda kwate simu yogenda mu Google otekemu how many tribes are found in Uganda ontele kuwa ne namba entuufu aine simu yokubiri genda ku Google otekemu nti tulina amawanga ameka gasanga mu Uganda yangu tulina obudde butono nnyo manyi gali 50 plus kubasagala kuwa figa gisimaze kunoonyerezaako nenga nti manyi gali 50 plus yes senoga gali 52 kat among the 52 tribes which are originally found in Uganda, nobody amongst those tribes who claim that they are Nagami 62, that they have been discriminated in Uganda. 56 tribes, 65, whatever it is, Gasukamo 50. But nobody amongst those 52 or 62 tribes who ever come out to complain that they are mistreated or they are not allowed to do any activity or any financial activity or anything in Uganda apart from that tribe, that they are discriminated. No one amongst those tribes, but this tribe which give themselves importance every time whenever they are. But to sosora atasimebichi, please mutu yambe tuli busy nnyo mwange temusobola kujamba atu mwe mudeke wamwe. Wachi mwe wa self importance bobo nze sisobola kubera watu bansosola nga tebanjagala ate nga tewali akusosola mwake nyini mwine kizibu kiri kimu bulwe mujja mwagala ku overtaking baliwo mu taking over bulwe mujja mwagala kujjawo baliwo mu mubeerewo, which is not right. The country is called Uganda. We are all Ugandans. The moment you accept that you were born in Uganda, you were Ugandan. That is it. So, echo mukitegedde bulungi nnyo, njagadde nkibagalwa n'abantu balina obuzibu bwekyo. Kati eno point of correction. Njala soka kukolamu correction oba clarification. Njala kukolamu wano clarification. Clarification esoka yeno. Waliwo ensonga zibadde zigenda maaso ku wakati wa Namukadde eyafa n'agamba nti ettaka yali yalikwasa kyakyo kuli kumukumula nenga ate ebimuga nti ettaka yali wadde Eklezia. Ettaka eryo lyamaliriziddwa nga Catholic Church erikwasizza family ya Namukadde. Era twagala okwebaza Eklezia ewangala nebona mwe bali balindira kukola mulimu ogwo. Naye ekibuzo kyange kikino
ekibuzo kyange kikino Kereziya yakoze omulimu gwayo yo ne yejjako omulimu kali byebyo ebya Gino Yoweri Kaguta Museveni family n'abo bakolera abafere bannaabwe ababbi bannaabwe abatemu bannaabwe bakolera ogulupu bwabwe naye nga tunasigala nno ffe tulina okwekemba bannayuganda ffe buvunaanyizibwa bwaffe buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwa buli omu okukwata wookutte tugobeka ekinene kyawa